Tukwaniriza sebo oba nnyabo ng'omulabi waffe owa channel yaffe eno eri mu mannya ga Kaddu Mukasa Simon Peter. Weebale okubeera nti otweyunzeeko olunaku olwaleero. Nze Yusufu Nampala, abasinga obungi muyinza okuba nga mugamba nti tuteera kuba nga tumuulira mu by'emizannyo n'eby'emirundi emirala ku leediyo yaffe eri Lugogola Simba. Olunaku olwaleero tulina ensonga nnyingi tugenda okubeera nga twogerako, naye ng'ensonga enkulu tugenda kuba nga tutambulira ku nnambika y'emikolo gyaffe. Ogenda kubeera ng'omanya bingi, n'olwekyo nga sinaba kubeera nga nkuwa omukulu Kaddu Mukasa Simon Peter, nja kusaba nti bw'oba nga weeyunze ku channel eno, gezaako okubeera ng'ogabanyaako ku banno, bagambe balaykinge bashayaringe ebigambo bya luzungu ebyo. Kale nno basebo ne bannyabo mwebale tubaaniriza. Kambatwale ewa muganda wange ono Kaddu Mukasa Simon Peter, naye ababuuzeeko ate era abanjulira ensonga nga bwe ziri. Mukadde wange Nampala Yusuf okuva ku Radio Simba, nsanyuse nnyo, nsanyukira ddala okukulaba. Abatulaba, abawagizi baffe mwenna, ate ne bakasitoma baffe abatuwa emirimu, tusanyuse nnyo, tusanyukira ddala okubalaba. Mukulu Nampala Yusuf, nsooka okwebaza Katonda okuba nga atuwadde obulamu, nenzirako okwebaza Katonda akuba nga atukuumye nga tukyali balamu. Erinnya nze Kaddu Mukasa Simon Peter, nga ndi mulungamya w'emikolo, emikolo naddala egy'okwanjula, embaga n'egyo egy'ennono egiteekeddwa mu buwangwa waffe obwa wano mu Buganda. Ate ng'ogyeko ekyo, ndi muyigisa owaabo abaagala okulaba nti nabo baagala okulambika emikolo gino gye tulimu. Ate ndi muteesiteesi, ate omutegesi ow'emikolo gyonna egy'ennono n'obuwangwa. Oyagala mukolo gwo guteekateeka na gutegeka, mukulu Nampala Yusufu ate awo we nasinga okubitegeera obulungi. Nsanyuse nnyo, nsanyukira ddala okukulaba ate okunkyazaako wano mu ddiiro lyo mukulu Nampala Yusufu. Bulijjo nno nkuwulira buwulizi, naye we mba nga nkulabyeko ekyamazima ondeese akamwenyumwenyu ku matama. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Esebo Bwana Kaddu Mukasa Simon Peter, ye mukulu, weebale kukkiriza n'osobola okubeera ng'ojja tugezeeko okubeera nga tumuumuunya mu nsonga eno ey'emikolo, ennambika yagyo entuufu nga bwe birina okuba nga bitambula. ye mukulu. Kati nno alaba pulogulaamu yaffe eno, nze mu kuleeta Kaddu Mukasa Simon Peter namaze kola kunoonyereza ne mmanya nti Kaddu Mukasa Simon Peter ebyo byonna byayogeddeko abikoze era abikola, era alina ekibiina ekimugatta. Oli mu MCs Association Uganda. Yes sir. Kale nno mu kumunoonyerezaako ne mmanya nti mulungamya wa mikolo, si mukolo wabula mikolo egy'enjawulo nga bw'agyogedde. Olunaku olwaleero Kaddu Mukasa sigenda kwetooloola nnyo nnyo bingi ebibeera mu mikolo. Njagadde tutandikire ku nsonga ye mukulu, naddala mukolo gw'okwanjula, ye mukulu, okwanjula n'okwanjulwa. ye mukulu. Tulaba nga abantu bangi bagenda mu mikolo naddala e Buganda ne bagamba nti taata w'omulenzi ne maama w'omulenzi tebalina kubeera nga bagenda omwana omulenzi gy'agenda okwanjulwa. Weewaawo. Lwaki kiri kityo? Kyatandika kitya? Mukulu Nampala Yusuf, wombuuza nti kyatandika kitya, wenkunnyonnyola nti kyatandika kitya mba nkulimbye. Naye eyo yenzikiriza y'Omuganda kaasangwawo, so tekuliiko nti kina we kyatandikira oba kyali tekitandise ne kituuka ne kivaawo. Mu nnono yaffe mu Buganda, maama ne taata tebagenda ng'omwana omulenzi agenda ate okufuna omubeezi mu mukolo ogw'okwanjula. Ensonga nno si nnyingi nnyo naye nga nkulu. Mukulu Nampala Yusufu tukimanyi bulungi nnyo wano mu Buganda, taata yavunaanyizibwa okuwasiza mutabani we omukazi. Kati olw'okuba nti taata yavunaanyizibwa okuwasiza mutabani we omukazi, taata omulimu gwe omukulu era n'ekimugaana okugenda kye ŋŋenda okuggyako mu maaso katono,
taata omwana waweza emyaka 18 omwana ow'obulenzi, taata kyasookerako okukola kwe kulaba nti atuuse, okulaba nti afuna mwana munne. Wamuzuula nti atuuse, mukulu Nampala Yusufu mu Buganda ekisookebwako, taata yavunaanyizibwa okugulira omwana w'ekibanja. Omanyi lwaki? Taata yalina okugulira omwana ekibanja. Nanti taata yavunaanyizibwa okugulira mutabani we ekibanja. Era lwaki tukiyita ekibanja? Nti omwana atuuse mu myaka egitandise okumubanja, atuuse mu myaka egimubanja amaka, atuuse mu myaka egimubanja ennyumba, atuuse mu myaka egimubanja omukazi. Kati taata ono kyasooka okukola kwe kugulira omwana ekibanja. Taata wamaliriza okugulira omwana ekibanja, ekibanja kitandika okumubanja ennyumba, taata n'agiteerawo omwana we omulenzi. Wekimaliriza ekyo okubeera nga kimubanjizza ennyumba, taata n'agiteerawo mutabani we omulenzi. Era mukulu Nampala Yusufu ekiddako, ennyumba ebanja omukyala. Kati webanja omukyala, obuvunaanyizibwa bwa taata kuwasiza mutabani we omukyala. Era ku bimu taata byalina okukola nga byanjawulo. Taata yavunaanyizibwa okukwata akafumu, abavubuka kati kye bayita peeni, n'akoloboza ensonga ze ku kisenge ky'olupapula. Waakwata n'awandiika, awandiikira gy'alabye omuwala ng'abasaba bakkirize mutabani waabwe ajje mu lujja omwo. Naye ng'enkola entuufu mukulu Nampala Yusufu, taata asooka kugendayo, abavubuka kye bayita okuketta. Mu maka ago wajja mu maka ga Nampala Yusufu ne yeetegereza bulungi nti amaka gano beeyisa batya. Taata waatuuka eyo ku lwa mutabani we, ajje wa Nampala Yusufu n'atandika okunyumya emboozi. Anyumya ku mboozi ey'eddiini n'amanya bazitowa batya, n'anyumya ku mboozi ey'ennonono y'obuwangwa n'amanya eyo bazitowa batya, n'agenda n'anyumya ku mboozi ey'enfuna n'amanya ensimbi n'enfuna yaabwe ezitowa batya. Taata kasitaazuula nti awantu wano wawasika, atolowooza ayinza okuvaawo ng'akomawo ng'agamba mutabani we nti mutabani wange omukazi bwe tusaana okumujja mu maka ga Nampala Yusufu. Kati mutabani we kyakola ekyomuwendo okimanyi? Taata bw'abanga amaliriza okusiima ye n'okulaba, atuma mutabani we. Bw'atuma mutabani we mukulu Nampala Yusufu, agenda ne ssenga nabo banyumyemu. Kati wagenda mu maka ago okunyumyamu, agenda ne ssenga, agenda ne mwannyina, mwannyina wa taata mu maka gye balabye omukyala. Kati ebongera okunyumyamu, nabali bongera okumanya omulenzi ono alimu empeke, alimu ogw'emmwanyi omulamwa. Kati munnange ebyo we bituuka, watandika okubeerawo okwagalana mu mboozi ezizze nga zinyumizibwa. Mwana waakomawo agamba taata omuwala mukoze eki? Mulabye. Kati taata kyakola ke kukwata akafumu n'awandiika ebbaluwa. Awandiikira ani? Mukulu munne. Genda maaso. Era si mwana mukulu Nampala Yusufu omulenzi nti yawandiika ebbaluwa ng'asaba. Taata yawandiika, awandiikira mukulu munne. Kazaala mwana taata yawandiikira mukulu munne. Wamuwandiikira, ensonga ne zigenda nga zigenda mu maaso mpola mpola, emitendera ku mitendera gye tujja okulaba mu maaso. Kati nkubuulira obuvunaanyizibwa bwani? Bwa taata. Ate era wenzira ku kibuuzo, lwaki taata tagenda ku lunaku luli olw'okwanjula n'okwanjulwa? Olw'okuba nti taata yawasiza mutabani we omukyala, taata ekimugaana okugenda, guno omukolo gw'okwanjula gubeera mukolo gwa kwanagana. Kati mu buwangwa bwa Buganda kiswaza okuddaawo ne mutandika okwekwana ng'abakulu bakola ki? Babalaba. Wabula taata asigira jjajja
n'awerekera omwana ow'obulenzi ku mukolo gw'okukola ki gw'okwana kale omulabi ayinza okwagalwa nti kale ogw'okwanjulwa weebale naye nga tukubulidde nti kuba kukola ki genda maaso. taata wasigira jjajja ono omwana ono asobola amuyita muganda we wabula ate jjajja ono abeera taata wa taata. Oba ontegedde bulungi? Kutegedde era kansubire nti n'omulabi otutegedde. Wabula singa jjajja yafa oba bajjajja nga Mukama yabayita tebaliiwo ku kyalo ku kitundu taata waakulidde kubeerako jjajja w'ekitundu. Taba nno jjajja wandagu mukulu Nampala Yusufu ne jjajja w'ekitundu yabeera jjajja omunywanyi eyatta omukago n'amaka ago. Kale taata ng'amuyita ng'amugamba nanti muzzukulu wo agenda kuleeta muki agenda kuleeta mukyala nkukwasizza omuggo. Taata amukwasa omuggo. Taata omuggo gwamukwasa gwe gubeera mu bigere. Tuli wamu? Byoyo taata omuggo ogwo gwe bayita tonjogera mwange. Omuggo ogwo guwanikibwa waggulu w'ennyumba era omuggo ogwo gwe muggo gw'omuganda omukulu. Jjajja bwe bagumukwasa, tuli wamu? Twogera ku muggo gwennyini. Twogera ku muggo. Kuba omulabi naddala omuvubuka omuto w'emyaka 2 ayinza oga nti bategeeza muggo gwennyini oba omuggo gwennyini